Okay, ladies and gentlemen, mbaniriza kansubire nti tuli bulungi. Abasuze obulungi mukama mulungi. Abalina embeera basoomoza katusaba omutonzi asobole okuba nga ate yagiggusa. Olunaku olwaleero lwakuna tuyingira weekend. Bagamba nga weekenda. Tuyingira weekend. Nandyagadde weeyambise weekend eno. Naawe ogenda okumalako omwezi ogw'omunaana. Ogenda okumalako weekend ngoga nti si bumusajja yajja unayogera nga asaga ku Lwokuna akataka kano nenkagula. Tuyinawo plots ziri 3 zokka. 1, 2, 3. Owetera ku Jaliya City kilomita 2 okuva ku Chorus. Nungi amazzi ga National Waterway gali amazzi galiko amasanyalaze galiko ka distance naye nga we ziri watudde era nga bwolaba. Oyinza okubeera namukisa. Plot zino za bukadde 9. Naye osobola okutandikako n'obukadde 6, osobola okutandikako n'7, osobola nti nze kanzisasule zonna lubuziggweyo. Ate osobola nti zonna kanzitwale. Ojja kuba ku namba ya office eya 0700 63 nera 63 37 0700 63 nera ddamu wandiike 63 osembyeyo 37. Yesimu gyo gy'okubako. Plots ziri 3 zitudde. Bwe tuba nga twogera ku ttaka erya land title ery'ekyapa si kibanja nedda, twogera ku ttaka ery'ekyapa. N'olwekyo bw'oba ng'oli interested wali suitable for a residential owetera ku Jaliya City, kitegeeza nti tubeera mu Buwama, tubeera mu district ya Mpigi. Yes, ali interested leero lwakuna osobola nti akansasuleko tulabe ekintu bwe kitambula. Amina, mbalindiridde.